Dr. Nicholus Nanyeenya is our guest today. Mumanyi, he's a regular here. He's passionate about health. I know specifications as Agara, sickle cells, cancer, but he's a general practitioner. So today we decided, let's go cholera. And why did we do that? Because cholera yafuuka ngabola b'ekisiibo nti buli mwaka tuba nakyo wane Uganda. Cholera tumubali balinga gwe bateekane mu budget nti at this particular point in time tugenda kubeera ne outbreak abantu baffe mu nzigota ekisinga okubeera focus era enkambi yeebeerawo ever ready patient asooka nga bajjukula. We are wondering why in this day and age do we still have people getting cholera and wadde eyesigamye ku bukyafu. Why? Doctor, good morning. Good morning. Chibaleko. Kalinya. Ngokutte kutama. Nkukubye? Ndi mutegereza ka ready. Ndoza watu abalafe tuli mu Valentine Day. One of my best colors. I ngezo kujukira bagamzijukiza ngante sene wana I was wearing red yesterday. Nebwe madde nondere kyo kwambala sijukide mu nabadde mu red. So red and Valentine blue. week. Not really. And I didn't wear red on Valentine's. Yeah, but oli bulungi. Ngezaako kubeera bulungi. Valentine's yagenda bulungi. Kuba nawe eranda bwogezaako kwesembereza ka red. Yali nnungi nnyo n'amaanyi. Amen. Tugezaako okulaba mwaka kiki gunaaleeta. Okay. Cholera. Bulwadde mbeera. Naye ndoza bulwadde. Cholera ndo bulwadde. Y'omu ye diarrhea. Kati cholera kika kya diarrheal disease. Ekika kya bulwadde obw'ekiddukano. Ndowooza abatulaba bonna bamanyi diarrhea. Edda bwe twali tukula wabeerangawo some type of beans obujanjaalo obweru. Ate buwooma. Unfortunately, neka kati gye buli. You go to those shops ezitunda green ne white mwali. Naye simanyi ennaku zino abantu ndaba tebakyabugula nnyo n'abaana abamu abato myaka 6-7 b'obuuza abeera tebabumanyi. Naye wabeerangawo obujanjaalo obwo obweru nga obulya bulungi nga naye kyobeerako ng'omaze okubulya ng'olumu bulisobola okuleeta diarrhea. Kati nze nabulyanga nga naye tewali kye bunkola nga mbeera nomo. Nzijukira time bawo preparinga twabeeranga Wakiso some village called Kasengeje, which is about a miles bili okuva Wakiso mu town. Kati lumbawo preparing ekyeggulo ne tulya n'emimonde gyaffe ne tweyagala ne tubeera happy. Kati enjankeera okutambula ogenda mu town kumbe episode etandise. Waliwe wagantize si sirwala birwadde bwe bityo. Natambula olugendo lwa miles 2 nga naye olubuto sirutebankavu nga lukaaba otambulako dakiika 10 n'onoonye wa neighbor n'okunkona ate ennaku zino unfortunately byonna bikomera era obeera oba ofunyemu obuzibu mu lubuto oyinza okubulwa woolaga. Naye enewe ffenna kyendowooza twali tubaddeko ne episode ya diarrhea. Ate asobola okujja obudde bwonna bintu bingi ebimuleeta. Bw'obanga ogenda ku lugendo it's advised obutalya mmere okumala galyalya mmere gy'otatera kulya eyinza okufuukira tabu. Naddala nga si gwali in control n'entambulayo. Oyinza okuba olina gy'olaga n'olaba asiise chips nga totera kuzirya oba some other thing. So ogezaako okukyewala. Naye anyway okuddayo ku cholera bulwadde obadde bujja bubeerawo mu nsi. Nzijukira mwaka gw'2000 twalina cholera ku kyalo kyaffe. I think it's okujjako siriimu. I think it is the worst outbreak I've seen in my life. In your village. Era kyalo ekyo kyennyini Kasengeje abaayo manyi balanyo mwasi omukyalo zabajjukira. It's in Wakiso district. Wakiso actually around the town headquarters. Just about 3-4 kilometers. Naye wagenda ne wagwawo cholera outbreak netta abantu nga 10. Yatta abantu nga 3 oba 4 from one family. Mwalimu n'omusajja yali omulungi ennyo ku kyalo. N'afa cholera. Then ne mutabani we yali agezaako okumujjanjaba naye n'afa. Ndowooza ne sister waabwe. Ate kati eby'ennaku ebiro ebiseera ebyo mami wange ng'aliwo outbreak naye n'afuna diarrhea. Ne twagala okudduka ewaka. Namwe temufa. Naffe tetufa.
So that's how terrible it was. Naye era ne last year nga bwagambye era tuwadde ne outbreak za cholera waliyo enzigote kuba tumumanyi mu nzigota. Kati nga emu outbreaks yali mu refugee camps bano ababundabunda gye babeera nga naye kolera si bulwadde busikire. Actually kolera n'obulwadde obw'okuddukana si bulwadde busikire, bulwadde buva ku bintu bye tukola. Mu nsi yonna abaana 5,000 bafa obulwadde bw'ekiddukano buli mwaka. 5,000 abaana emitwalo actually 52,500. Not necessarily cholera. Not necessarily cholera, but from Embiro. diarrheal diseases, Embiro. Inga abaana billion 1.7 billion cases of diarrheal diseases in baana. Wayinza n'okubeera waba tulaba ng'omwana wo atandise mpola mpola atandise okufuna bo episodes oba obw'ekiddukano. So bwe tuba twogera ku diarrhea ne cholera, more especially diarrhea bulwadde bubeera mu baana baffe, ate bwe tutabeera serious butta kubanga bukudraininga. kubanga bumalamu amazzi. Nga naye wabula ekisinga okubeera ekikulu ennyo nti obulwadde buno bwewalika ate era tusobola okubuziiza. Kyekisinga okubeera ekikulu bye tukola ewaka bye bireetera either omwana okulwala oba obutalwala. N'engeri gy'orespondingamu ng'omwana alwadde bye bireeta either obulwadde okugenda mu maaso oba okukendeera. Nga naye ekisinga obukulu kubeera attentive, kubeera buli ndaala. Embeera z'omwana obubi bwe bufaanana butya? At what time bukyuseemu? It requires a mother being around oba n'omuntu yenna gw'oleseemu in the care of the child okubanga ali attentive. Edda abantu balowoozanga nti akawuka akaleeta kolera katambulira mu mpewo. Katambulira mu bubi. nga balowooza nti kalinganga akasenyiga oba ekifuba nti nja kukolola oli akafune. Naye waliwo outbreak ya kolera eyali e London. Omusajja omu bamuyita John Snow n'akola observation nti abantu abakimanga amazzi ku luzzi olumu buli yajjanga n'akwata ku kinayikondo kye basundisa hando yavangawo n'agenda n'afuna kolera. Kati ye najja bwe yakola eyo observation najjako hando eyo abantu ndowooza nga 6 basoba mu 6 baafa, naye bwe yajjako hando bw'ati kolera n'abula. Kwegamba amazzi yagajjawo kubanga kiba tekirina hando. How do you get that water? So kati n'akola observation n'agamba nti kolera ali transmitted through tugiyita fecal oral route, okulya obuwuka obuva mu bibi bw'omuntu oba onywedde mazzi oba obuliridde ku mmere oba ku bibala obuwuka obwo bwe buyingira munda ne bukuleetera kolera. Ekyennaku bwe yawandiikira Fiore n'abantu baagigaana tebaagikiriza. Nagamba si bituufu bino by'okoze, naye years later ne bagamba ng'amaze n'okufa ne bagamba omusajja ono yali mutuufu. Omuyimbi omu yagamba basiima ogenze. Naye yali doctor? Yali doctor. Actually eyo doctor eyatandika bye tuyita public health, bino ebyokunga abantu mu communities okubeera abayonjo okwewala endwadde nga cancer n'ebintu ebirala. Kati of course bwe yamala okukola conclusion ezo later bwe baategeera nti ntuufu ebyobulamu mwezi ensi ezaakulaakulana byakyuka era bo outbreaks zino eza kolera zakendeera ddala kubanga baamanya kwe kiva era ne bakyewala. Naye ekyennaku ffe wano tumanyi kwe kiva, abasinga tumanyi ebintu by'okola n'ofuna kolera naawula tetubissa mu nkola ebiseera ebisinga. Kwegamba tubibuusa amaaso tugamba bw'ova muto inaba mu ngalo ne sabbuuni. Tulowooza ekyo twakikwata nga kikwata.
bakwata kikwata after nze waliwo environment n'abandi. I'm very fine. It's fine. Ate kati abamu abali mu toilets ennungi nga eyasere oba ebifo ebirungi tetulabayo bukyamu oba tusuubira obuwuka bulaba nga butambula ku nzigi simanyi nga naye tetulina kubikwata wabula tulina okubikola. Oyinza okubeera n'obuwuka gwe ng'omubiri gwo mugumu naye nga bw'onaakwata ku mwana wo bujja kumugendamu bumuleetera obulwadde, oba nga bw'onaakwata ku muntu omulala bujja kumugendamu bumuleetera obulwadde. Akawuka kaleeta kolera bakayita Vibrio koleri ng'era bwe kiri sijja kyogera VC. Akawuka ako nga bwe tugambye kava mu bubi bw'omuntu. Connection waliwo ze twayitanga 4FC mu primary. Feces, fingers, flies, food. So somehow kava mu bubi ne kadda ku mmere ne tugirya nga kayitamu ezo 4FC. Kati bwe tumala okulya emmere akawuka mwe kali mu mbuto zaffe stomach manyi tuyina embuto n'ebyenda. Emmere bwe kiira bweti egenda mu kyenda egenda mu lubuto. Bwe kirira bweti eyita tugiyita esophagus oba food pipe. Bwe kirira etuukira mu lubuto. Kati olubuto ne lukola fast digestion. Kati naye mu lubuto mulimu acid. Kati acid yo ebiseera ebisinga abeera mukambwe. Akawuka ako ke protectinga ku acid yo tekabeera active katuuka muli ne kafuuka dormant ne kefiisa kubanga acid ayinza okukasaanyaawo. Kati bwe kava mu lubuto ne kagenda mu byenda tuyina kye tuyita small intestines ne large intestines. Abatulaba bino balina okubeera nga babimanya. Abamu bayimanyi naye abamu bw'alaba wonna alowooza lonna lubuto. Twagaana kumanya kiri mu ndeko wateka kuba wali disorganized. I can imagine what's inside there. So olubuto just luli ku left lutono naye kati wasigadde waliwo byenda small intestines ne large intestines. Ebyenda ebinene n'ebyenda ebitono. Kati bwe kagenda mu byenda yo acid aba akendedde kati kafuuka active ne keekwata ku bisenge by'ebyenda so that tekatwalibwa mu process y'okutulakutula emmere mu process of digestion. Kati bwe keekwata ku byenda katandika okukola kye tuyita toxins oba ebintu ebyobutwa. Kaluwazaawo awo ku kyenda. Kati bwe keekwata ku kyenda awo wennyini wekeekuta wayinza okulwala naye kikasinga okukola ku producinga toxins ebintu ebyobutwa. Tukitwale nga nako bwe kabeera nako kaagala okufuluma nako kaagala okufuluma kati bye kafuluma butwa bisigala munda munze. Kati ebyo bye kafulumye butwa so ebiseera ebisinga bireetera amazzi okudda mu byenda. Waliwo process gye tuyita osmosis ne diffusion. Amazzi gasikibwa ne gava mu misuwa ne gadda mu byenda because of those toxins. So omuntu n'atandika okufuna embiro ez'okumuukumu. Nga obubonero obwo embiro zisobola okutandika okuva ku ssaawa nga 6 lw'ofunye akawuka between 6 hours ku nnaku nga 4-5. Oyinza okufuna leero akawuka kwo n'ofuna obubonero after 4 days oba 5 days. Kanafunye bwe katyo. Toxins zisinkambo bwe kityo. Badde manyi immediately engeri gye buli nti butwa. Immediately kasa butandika okwetabika ebiri mu nda eyo ngo otandikirawo. Omanyi n'obuuka nabo bulinga nga bantu. Waliwo omuntu g'onyiiza najja n'ayomba there and then omulala n'omunyiiza n'asirika n'ayomba after a month banaakola reaction. Simanyi ani gwanjagadde kubeera naye. Ono ye mwangu ayomberawo tasiba busungu. So kisinziira ku kika ky'akawuka k'ofunye. Obumu buli slow butwala time naye obumu bwakitingirawo. Ate era ne severity oba obukambwe bw'obulwadde nabwo era businziira ku kika ky'akawuka. Mulimu abafuna kolera ne batabeera balwadde nnyo naye ate mulimu ababufuna.
obubonero ne butandika olunaku olwo naye yenna naggwaawo. So kisinzira ku kika ky'akawuka ky'ofunye nga naye obubonero butandika okujja. Of course nga yetugambye obubonero businzira ku kika ky'akawuka mulimu akabonero ak'okuvomitinga, then mulimu diarrhea. Naye mu kolera ebiseera ebisinga omuntu abeera avomitinga oba throwing up clear fluid. Clear. Temubaamu mmere. Temubaamu mmere. Lwaki atujjukira walidde? Anti emmere tukeesa neggwamu engeri okuvomitinga gye kubeera okungi. So ne gatandika kuwa amazzi. Okulya. Kubanga bw'omanyi bw'onaalya era ogenda kuddamu oddukane. So ne gatandika okuba amazzi. Then ne stool naye atandika okubeeramu amazzi. Of course kolera waba atuuse ku climax ayinza okuleetera okuggwamu between 10 to 20 liters of water a day. That is after how long? Kisinzira ku severity y'akawuka. Naye bw'ofuna kali vigorous strain embi ennyo eyinza omuntu okumuleetera okuggwamu amazzi ku speed ey'ekitalo. 10 to 15 liters. 10 to 15 tubeera ne liters. liters mekeza amazzi mubiri. Our body 70% is made up of water. Naye bw'ovaamu 10 to 20 liters nga tebazizzaawo yo chances of survive ziba ntono nnyo. Emikisa gye egy'okuwona gifuuka mitono nnyo. So singa omuntu aba tafunye bujjanjabi ng'avuddemu ago amazzi kiba kitegeeza nti agenda kufuna obuzibu. Actually abantu 5 ku buli 100 abafuna obulwadde bwa kolera singa tuba tetubajjanjabye mangu bafa. 5 ku buli 100 bafa. Naye of course ennaku zino ebyobujjanjabi bikyuse nnyo nti omuntu afuna treatment n'asobola okusurvivinga. Bwe tugamba tuba tetubajjanjabye mangu bafa, tugamba bwangu ki nti omuntu waba agenda kulwalira ennaku 4 mu nnaku 2 bwe tuba tetumukutte mavumbavumba aba agenze atuyiseeko. Kati naye n'ekintu ekirala ekirimu ekyo ky'ogambye oyinza okufuna ndooza kangeraageranye ku malaria omusujja gw'ensiri. Oyinza okubeera omwana ayinza okufuna omusujja gwa malaria nga muwulira ayokya ne mumuwa ka paracetamol ka panado olunaku olusooka n'olwokubiri. Jjukira panado akendeeza temperature, akendeeza omusujja guno omwana ayinza n'okuddamu n'azanyazannyako olunaku olusooka ne luyitawo n'olwokubiri. Naye kakawuka ka malaria plasmodia yegenda ekula. Kati olunaku olwokusatu era omusujja ne gukomawo nga munjira ne muwa panado. Olwokuna ne mukola kyekimu. Kati olwokutaana akawuka kali nga kali ku climax omwana kwesika. Tajja nakuleeta musujja ajja kwesika bwesisi. Kati omwana eyeesise okumukomyawo engulu. Of course ayinza obutafa era chances are high ayinza okuwona. Naye buli obwongo bwe bwesikasika bwe buti kitegeeza nti blood supply ekyankalana ebeera interrupted mu brain. Obusima obumu bufa, omwana obwongo bw'omwana busobola okufuna ekizibu. So waliwo complications nyingi ezijja just okuddenga okujjanjaba omuntu. So nga singa we yafuna temperature wamutwala mu ddwaliro first time ne bakola test ya malaria ne balaba oba malaria oba si malaria, then ne bajjanjaba. Kubanga era at the end of the day ospendinga sente nyingi. At least noba tolina wadde n'ekikumi ntera okugamba abantu oba na mutwalo genda ensi gye tulimu nsi ya malaria. Tests endala zonna zonna zisobola okubeera expensive. Naye test ya malaria it is only 5,000 or 3,000 3 oba 5. At least bagambe nti omwana alina malaria okimanye then onoonye sente oba ogende mu ddwaliro lya gavumenti bakujjanjabire bwereere nga naye at least otegedde nti malaria oba si malaria ebirala biryoke bijje. So ne kolera naye of course obulwadde bonna bwe butyo bwe buli nti bw'obwanguyira olina kyotaasa. Bw'obwanguyira olina kyotaasa. Bw'olwawo bw'oba ne sukaali wo nga tomanyi, of course nga tokola medical check up nga bwe tutera okugamba sukaali akujja kulya mpola mpola, bajja kulaba ng'okonva ozinze mulundi gumu. Bw'ona agenda mu ddwaliro bagambe sukaali ali waggulu. Naye olumu ayinza n'okuwa stroke. Naye okugyawo effect eyo ya stroke kiri far much more expensive than just a simple test.
so ne kolera bwakyo bwali gye mukoma okulwawo okujjanjaba omuntu. Of course omuntu waggwamu amazzi tulina kye tuyita ekisooka tukiyita dehydration, omuntu afuuka dehydrated. Akala. Akala. Omutima gwaffe waliwo obungi bw'omusaayi bwe gulina okukuba, kati buli omuntu waggwamu amazzi obungi bw'omusaayi bukendera kubanga amazzi gava mu musaayi ne gafuluma. Kati omutima egutafuna volume eyo gye gulina kukuba ey'omusaayi nagwo gutandika okufuna ebizibu. Abamu bafuna abamu oyinza okufuna heart attack, omutima volume y'omusaayi eganya okuwola, omutima ne gushatinga down. Though that is not sorry, naye mu accident like omuntu ableedinga continuously, that's what happens. Agwamu omusaayi omutima ne guba nga tegukyalina kyegukuba, nagwo ne gupowa. Nagwo ne gupowa. Naye ekiri common tulina kye tuyita electrolyte imbalance. Bye biki ebyo? Electrolyte imbalance. Oli omunnyo nnyabo. Olira abantu abamu nga bagaa tolya munnyo mubisi, tolya munnyo ki. Omunnyo gulimu kye tuyita sodium. Sodium chloride. Tulina kye tuyita electrolytes. Abasomesa ba chemistry bino babimanyi, naffe ffenna abasinga abakola ku chemistry abamu bamusula mu siniya 2. Ekigambo nkiwulira ekyo. Ekigambo okiwulira. So tulina kye tuyita electrolytes. Tulina electrolytes enkulu mu mubiri okugeza sodium. Zino temugamba nti bigambo bya dokita, olina okugimanya. Omanyi bwe tubyogera wano abantu abamu tebagala kubiteekinga. Bw'agenda ewa herbalist n'abimugamba mu bukyamu ate n'abiteekinga. Anti abeera bigonzeza bitadde mu Luganda. Ate ngamba sodium, who is he? Sodium. Kati sodium kirungo kibeera munnyo. Naye kya mugaso nnyo mu mubiri gwaffe. Nnyo. Omutima okuba nga bwe ndi mu kugira engalo zange wano nga nnyinnyonnyola, oyo sodium. Then ekirala tukiyita potassium. Sodium ne potassium bino bya mugaso nnyo. Potassium yetu mujja mu potato. I didn't see that coming. Tujja mu matooke. Matooke, menvu, of course n'emmere endala. So sodium, potassium, tulina chloride, tulina bicarbonate n'ebirala. Naye ne bwe mumanyako at least manya sodium ne potassium kuba biri very useful. Kati Dr. Mutya yatugamba recently you have to have both. Okuba ne balance. You eat wobolya too much sodium, lya ne foods ezina too much potassium. Kati ndowooza olaba yagamba you must eat both. Electrolyte imbalance. Ekimu bwe kikka oba ekimu ne kirinnya ofuna electrolyte imbalance. Kati ezo tuziyita electrolytes mu mibiri gyaffe. Abatulaba please know these things. Very simple, at least obiwandiika somewhere. Mulimu sodium gujeko omunyo tumufuna mu kyekirala. Sodium munnyo, emmere ennyingi gye tuli erimu sodium, ebibala n'ebintu ebirala bingi. Then waliwo n'eddagala erimu eririmu sodium. Olumu abakadde we bajja nga sodium akendedde, omutima gukyankalanye, tubawo eddagala eririmu sodium. So bintu bingi ebirimu sodium. Naye abatulaba balina okumanya these things kubanga sometimes ffenna tetusobola genda mu malwaliro malungi. Tulina okuyutilizinga either clinics eziri ku byalo gye tubeera oba amalwaliro ga gavumenti. Naye oba ng'olina ku some basic knowledge, oli ne wagamba ekintu ekikyamu, omanya nti ekintu kye baŋŋambye ekikyamu, kugamba naye doctor said this and this, ate ku lwaki ona ŋŋamba kino. Ng'ogenda weebuuzaako ewala. Actually a lot of people called me, doctor you said this, naye clinic bagambye kino, ng'olaba ebintu byamugambye ebimu tebiconnectinga. N'omugamba try ng'ako ewala obakola kino. Naye oba tomanyi nga gw'oli at the mass of buli kye bakuwabye kye boogera okkiriza okay. That is how we end up with wrong diagnosis, the wrong medication. But you're getting cholera is just one of the diarrhea diseases, meaning there are others. Yeah, there are others. So katumbule mukatana. Tukomawo nazo tuzirabe. Tuvaawo tukyagenda maaso Dr.
Nicholus Nanyeenya gwetayina. Maso, thank you for keeping it Mwasuze Mutya twogera byabulamu, specifically embiro oba ekiddukano, endwadde zonna ezitambulira awo ziva ku ki, bubonero ki, tuziweewala tutya, tuzijjanjaba tutya, how careless are we to still be getting such diseases? Kolera tumukuteko katono. What are the other diarrhea diseases? Kati other diarrhea diseases, endwadde endala ezisinga zibeera ez'okuddukana ziri nnyo mu baana abato, nga bwe twagambye abaana emitwalo egisukka mu 5 bafa buli mwaka because of these diarrhea diseases, nga ate era abaana abalala biliyoni emu mu miliyoni 7. Did you say billion? Billion. 1.7 billion children every year get episodes of diarrhea. So muyinza okubeeramu owuwo, muyinza okubeeramu wange. It's all over. Tulaba obwana obuto as young as 4 days nga kafunye diarrhea. Diarrhea tugambe kaba kawuka, katambulira mu kawuka. So kati ono naye tuba tumusiize. Kati omwana omuto waba azaalibwa ayita mu kye tuyita birth canal oba ebitundu by'omukyala ebyekyama. Mu bitundu by'omukyala ebyekyama tulina kye tuyita normal flora. Waliwo obuwuka obubeera ku mibiri gyaffe nga bulungi. Obuwuka obwo bulina emigaso mingi. Ekisooka buyambako okutekinga space obuwuka obubi bwandibadde. Sometimes when you have friends in life, bobeera n'emikwano emirungi gitekinga obudde bwo, kati bw'ojejjako emikwano emibi ne giddamu obudde. Nejegazanya. Nejegazanya, ne mutandika kugenda mu kibaala, ne mutandika n'okukola ebirala. So obuwuka normal flora bubeera mu bitundu by'emibiri. Wasobola okubeera obuwuka bwonna naye butekinga that space okulaba ng'obuwuka obubi tebujjaawo. Ate bulina n'emigaso emirala gye bukola. Olumu butuyambako okubreakinga down emmere oba okuproducinga nutrients. Kati ne mu bitundu by'omukyala ebyekyama obwo obuwuka mwebuli. Kyova olaba twencouraginga nnyo kye tugamba nnyo abakyala obutanaabisa sabbuuni mu bitundu byabwe ebyekyama. Sabbuuni aliko obuwuka obubi. Sabbuuni tuleme kutta buli. Atta buli obuwuka. Ate mu bitundu by'omukyala ebyekyama mulimu some kind of acid. The environment is acidic. Eyambako obwo obuwuka okulaba nga bubeerawo. Kati sabbuuni asinga ali alkaline. Bino manyeera abasinga. This was elementary education gye tutayagalanga. Bitegedde nja bibanyonnyola enkya. Ajja kubanyonnyola enkya. So acids and alkalines. So bw'oleeta ekintu ekiri alkaline kineutralizinga ekintu ekiri acidic. So sabbuuni asinga alimu ebyo bye tuyita alkalines, so ajjawo acidic environment eri mu bitundu by'omukyala ebyekyama. Kati acidic environment bwevaawo buno obuwuka obumu bufa. So obuwuka obubi buyinza okujja ne buddamu ebyo ebitundu omuntu n'afuna obuzibu. So omwana bw'aba azaalibwa ayita mu bitundu by'omukyala ebyekyama. Mu process eyo okuyita musindika akola ki obuwuka obumu bumugendako n'abwabusolvinga. Which is a blessing in disguise. Is important to a certain extent. Kyamugaso. Ye abatazaaliddwa n'obubwe, tabaana bubwe. Environment omwana gyalimu ebiseera ebisinga abeeramu amniotic fluid ag'amazzi gayina okuba sterile. Tegabeeramu buwuka bwonna. Gayina okuba sterile. Era bwe gajjamu obuwuka olubuto lufuna ebizibu. So ebiseera ebisinga environment eyo ebeera sterile. Katonda bw'ati bwe yakikola. Naye kati omwana abeera ayitamu afuna obuwuka obwo. Obuwuka buyambako omwana okubuildinga immunity y'omwana obwo bwapiikinga mu bitundu by'ekyama ebyamaama. Kyova olaba waliwo study emu gye baakola okukomparinga abaana abazaaliddwa
through the normal delivery and then through the C-section. Ne bakizuula nti bano abazaaliddwa through the normal delivery babeera their immunities are better, the way they respond to diseases. Engeri gye balwanyisaamu endwadde n'emibiri gyabwe giba little strong okugera okusinga ku bali bebazadde ne C-section. Ate ndowooza engeri gye tuli mu kwogera ku C-section kankubire bacolleagues bange omulanga manyi abasawo manyi all in these big hospitals they have TVs and Mwasuze Mutya is praying. Bane mutuyambe muleme kusala bakyala bateetaagisa kubasala. Ogenda mu ddwaliro ng'abakazi 10 baazadde ng'abakazi 7 they were just operated on. And ate babeera bakisala. Ekyokusaba kiri awo naye kantu katono nnyo bwe kati ng'oli bamuddusa mu theatre. Okulongoosa si ye priority n'omu ayagala kulongoosebwa ate kulina risks nnyingi. N'abakyala abamu baddawo ne kwegamba ne bafiiringa prestigious ze bannongoosa bulongoosa. Ndi wakiso. Bwe tukussaamu eddagala siri mu creating fear. Bwe tukussaamu eddagala erisirisa ennaku zino enaye tuba tulongoosa omwana tusirisaako bano bokka abasinga bakimanyi oba otegeera. Okulongoosa agenda okusaala. We tugenda okusala naye we tukusaako eri eddagala ne tukusala anything can go wrong. We are not gods. Tetuli bakatonda. Tuli bantu. So ekintu kyonna kyonna kisobola okugoyinga wrong. So obanga osobola okwewala okulongoosebwa kyewale. Kubanga nga bwe tugambye ne mu research abaana bazaaliddwa nga basindikibwa babeera erito more stronger mu kulwanyisa endwadde. So tobeeraawo kukaabamu katono olubuto ne lukulumamu emu bbiri n'ogamba nze dokita musawo sijja kusobola. Waliwo mu kubasomesa bange oyo olufuna bw'ati ng'agambira walayirirawo ngenda kuba wakiso alina experience nze lwanno makululi nze ndi wakiso gamba ebisa bizibu nnyo saagala. Waliwo mu kubasomesa bange is a senior gynecologist in Mulago, a very good man. Naye ye tomubuulira kulongoosa mukyala era encouraging abasawo bonna to make women push. Kubanga at the end of the day ne mukulemerako ennyo tulina betufunye abafunye complications. Of course ekintu kino kiri two-way. Omusawo of course akyala abantu tubagamba okubalongoosa ne baganda nze temugenda kunongoosa nja kusindika. Naye eddwaliro libanga ddungi nga tusobola okumonitalinga buli kimu. Era omukyala wetuukira okugaa tugende tukulongoose gwobeera wakulongoosa naye lwakuba mulimu ate fellow colleagues abakifudde ekyagundi ennyo trend kulongoosa here and there. No, that's not medicine. Ebyo birala. So to keeping to the principles of medicine tulongoose yayingira mu finances. Yayingira mu finances naye tuyina business. Kituufu ekyoga tuyina ekirayiro kye twakuba tukiyita Hippocratic Oath okuuma obulamu bw'omulwadde at all costs. Ate okulaba ng'omulwadde akifunamu ate era ebiseera ebisinga nga bwe tutera okwogera get a second opinion from another doctor. Hey, Nicholus, I may tell you that this will work and another doctor has a better opinion. Tobeera nga ndiga nti what you have been told is the gospel truth. Webuuzeko kewala si kubuuza kujungulira oli byagambye but trying to ask omulala yagambye eki. So therefore abaana babeera bayita mu bitundu by'ekyaba picking obuuka buyinza okubaleetera diarrhea. Olumu ate nga bulungi nga bulungi anti kati kiyinza okubeera mix obulungi n'obubi. By the way abakyala abali embuto emikisa gyabwe egy'okufuna infections, urinary tract infections n'infections endala gyeyongera nnyo. So obanga oli mukyalo during labor abakyala bangi abafuna embiro. So wakati awo bibeerawo biba bingi so definitely omwana chances ajja kufuna obuuka obwo. So omwana asobola okufuna obuuka obwo n'afuna embiro. Naye n'ekirala era mu baana abato amabeere olumu omwana
oba tetuyonja kunywa nto. Kati actually ebyo nabyo nera bisobola okuleeta diarrhea. Ne bottles mwe banywera. Bottles mwe banywera ojja buzibeere by the way obeera ogenda ku breastfeeding omwana olina okunaaba mu ngalo. Bulungi ne zitukula. N'okusimula ne ku bbeere. N'okusimula ne ku bbeere n'omuyonsa. Naye omukazi ava mu nnimiro atuyanye oba ava ku mulimu olunaku lulamba abadde atambula n'atuuka waka akaana kakaaba n'ajjayo n'akawa. Enkya ne kafuna diarrhea. Naye ne mwono omwana omuto aba yakazaalibwa. Abaana abamu balina kye tuyita lactose intolerance. Abaana abamu tebasobola mata. Kale ebiseera ebisinga omwana wa presentinga bwatyo tugamba maama okugezaako okumuwalaba oba kinaakyuka for some time. Abaana abamu kigaanira ddala. Buli alina lactose intolerance afuna embiro oba waliwo n'abafuna ate constipation? Abamu bafuna constipation, abamu bafuna embiro. Of course omwana atandika okufuna pain olubuto nga lumunyoola and so many other things. Nga naye ekyo kiyinza n'okuva ku lactose intolerance. Naye kiva ku ky'omwana okugaana amata? Mubiri just waliwo enzyme emu ebeera erina okudigestinga amata ago. Amata ogatandinga into another thing. Kati olumu abaana abamu ebeera missing nga tebagirina. Abamu baganywa n'oganywa ne babutuka. There are so many things that can happen. Naye bw'olaba omwana wo ng'alimu e situation bakusiibudde omuzaabuza mu ddwaliro. Then the other thing of course nga twogera ku baana ebyokuyonsa ne diarrhea oyo mu baana abato, it's good practice. Omukyala bw'abeera azadde omwana obeera omusindisa at least obeere mu ddwaliro for the first day. Omwana omuyonse balabe how the child is reacting. Abaana abamu later badevelopinga yellow, develop yellow intolerance erine mu mabeere oba mbadde ndowooza eri mu formula eka? Amata getubawa abaana? No, ne mabeere esobola okubeeramu. So what happens omwana bafuna lactose intolerance ey'amabeere? So we devise other ways of feeding the child. Oba olumu waliwo eddagala lye tusobola okukozesa depending ku muzadde ne ku busobozi bw'omuzadde. Naye ne mabeere ebeeramu eri common. Okay. So omukyala obeera ozadde omwana, I know we are talking about diarrhea and cholera but all these other things are important. Tetwagala kugamba weewale cholera ne diarrhea ate ofuna ekizibu ekirala. So byonna byonna tugezaako okubissa wamu general advices. So it's better abamu amala okasindika ku ssaawa 3 ku ssaawa 4 ayagala kudda waka. Ku ssaawa 6 ne kakuma temperature. Ati amaanyi gampala. Ekinkumizaawo mulyoke mubala ekitanda kyammwe kiki? So ate n'essanyu lingi ntwalireko ku beeri. Twalireko ku beeri. So naye it's good practice bw'aba omukyala azadde asigale mu ddwaliro for one day. Ebirala yandibigenzeemu later. I see people these days doing we call them baby showers. It's the trend. It's the trend, eh? I don't know. Njagala saga bintu byakumpa surprise. Njagala bintu byakuwa surprise. I don't know how I want to convince people but andikokola baby shower nga abaana amaze okuzaalibwa. You see, I'm a doctor and I've seen some funny situations. They do for someone a baby shower and the baby. I'm not saying that wobanga oli pregnant you try that it is going to happen to you or your baby, but the baby gets a problem. And you know you did a baby shower oli mwamu ebintu and everything. Kati baby shower tuzikolere ba succeed nze bokka mu labor. Yeah, you sure when you seeing the baby, you're welcoming the baby. By that it is very very complicated. Sometimes mukwano gwa balubuto and you last saw them at 7 months nga bali lubuto, you see them after 5 months later. Oba mwogera na kusimu, by the baby ali atya. Nga the woman had a miscarriage oba yalina still birth, no. So it's somehow complicated anyway. Byonna byebimu. Kubanga yatusobola okukola baby shower nga omwana awezeza week. Never after a week and a half. Well, but it's somehow different. Okay. Olaba nawe tujagala tugenda kukolera surprise baby shower ng'omaze okuzaala.
inshallah tujja bakolera akika byonna tugendera omwo. Okay. So abo be baana abato nga naye anyway diarrhea mu baana abato alimu ebika bisatu okusingira ddala. Ekika ekisooka tukiyita acute water diarrhea. Acute, ekigambo acute tukyogera nnyo mu medicine. Acute kitegeeza ekintu ekigwawo obugwi. Oli awo n'akaanako omulimu kulaba mwasuze mutya atogera ku diarrhea kakoze stool from nowhere. Water stool. Ate we kachookinga naye acute. Ne bwe kachookinga bwe kachookinga that's also acute choking. By the way beera n'akaana akato oba muyinza okuba muli mu kulaba TV kali mu kupakira bintu temukatunulidde ne kachookinga. Get the baby kawunzi k'omutwe bw'oti and hit the back. So that ekintu kye kachookinze. The back. The back. Okay. Ng'omutwe guli. Ng'omutwe guli wansi okassa oyinza n'okukassa kuno actually n'okakuba mpola mpola ku mugongo so that what has entered comes out. That's the first aid. Kana ekaba kachookinze mangu. You try to do that. Kati omukulu nga nze. Kati omukulu nga gwe mbanku walana. Empisa no zinkuba ko. Kumugongo terera. Nange laba mpunzika. Kati go omukulu tebakunzika abula otulaba oti ne bakuba eno. Naye obeera okoze ekyo ne kigaana, take the kid to the hospital. Omwana wabeera yeetadde ekijanjaalo mu nnyindo oba mu kutu oba ekinyeebwa. These are very common things. Please don't attempt to remove it. Mutuleetere buleetezi tukijjemu. Bwe kiba mu kutu it is dangerous even. Bwe kiba mu kutu the more you try to kukijjayo oyinza okusindika no damaging okutu. Twafunako omwana nga the mother has destroyed okutu konna nga kigenze wala ku eardrum kigisindisa omwana bleeding. So bw'aba yeetadde tulina obuuma buhukusi tusaayo busaayo kiba nga kikyali kumpi ne tujjayo. So those are of course abaana abato. Nga naye bwe tubadde tugamba acute water diarrhea. Acute kitegeeza ekintu ekigwawo buvi. First of all foga nti omwana alina diarrhea alina okuba nga afunye 3 or more water stools within a day. Ne mu bantu abakulu bwe kityo. Ne mu bantu abakulu bwe kityo. Of course diarrhea mu bantu abakulu ali tali common naye wajja abazze. Olwo ofuna just panic attack. Now in a deadline for example gyagala okubitinga olaba budde bugwayo okola kino okola kiri ogekula oluntu lw'ekyanza nogenda kombas romani kati kati naye yakiti kati oyo ayinza abeera diarrhea nga naye bw'ogambye aba avudde ku attack naye mu acute kati awo buuka buba buyiseewa saawe kati obwo tebubeera buuka ebeera body reaction. Omanyi buli omuntu wobeera ennyo ku tension omubiri gutandika tulina kye tuyita fight and flight hormones. Ndowooza nazo tuzoogerako nnyo nnyo adrenaline ne noradrenaline. Zino omuntu wabeera mu kutya oba mu ssanyu oba mu kwetegeka okw'amaanyi zijjula mu mubiri ne ziteekenga control. Natandika okutuyanirira omutima okuba ennyo natandika okuba alert. Either ziba zimuyamba okwetegeka okudduka oba okulwana oba okubeera bulindaala. Fight and flight, okulwana n'okudduka. Kati hormones ezo lwe ziyitirira mu mubiri first of all bwe zidda mu mubiri ne zibeera nnyingi enzymes ezimu zitandika okucyankala n'ogenda okwira olubuto lwetokota nekikuwa ka episode k'ogambye. Nga naye muntu omukulu of course obeera ofunye diarrhea muntu omukulu sometimes it is worse. So kano kabaka mulundi gumu. Era bw'olaba ngozeego ku bino gwokusatu it ceases to be just a panic attack. Just yabadde coincidence. Wajjidde ne musangibwamu bano oli awo n'obuuka. Of course abantu abamu abalina diarrhea there is this tendency of saying that they have typhoid which is a bad tendency. Omulwadde wa typhoid abeera mulwadde nnyo 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 ddala. Omuntu abeera awo n'aseka munanyina typhoid. Omulwadde wa typhoid atanafuna ku treatment
it's very hard to sit there and laugh and say you have typhoid. You'll be critically ill. Toba Namani. First year of university. Okay. And my mom had to drive to come all the way. Akana kayebaka kaina typhoid kayika kanywedde amazzi agatali mafumbe najja ne binika najja ne binika ndi ku university no najja ne binika mukazi wa tutandika okufumba amazzi naye nga mukazi omupuuna alisobola okunywa amazzi agatali mafumbe I don't know kansubire yaleeta pako ngokuba yaleeta binika n'aleeta n'essigiri n'amanda yaleeta pako. So anyway, typhoid naye aluma yaha yantambuza endowooza kati golabo paka ebantekako ecupa kati golabo ina true experience ya typhoid, so that's what typhoid is. Lwaki muzibu okujjanjaba? It takes time kubanga akawuka olumu kabeera ne time neneko so naye abantu abasinga kimu bibiri olina typhoid nga kakanyula kalumye dda. It's not a fashion okuba ne kanula n'okugenda nayo ku mulimu nti oli ku treatment. That's wrong. And omwana okumusaako kanula is it should be the last resort. Nena kuzongera mu ddwaliro before they do anything. I think these are things we need to iron out. Byebino ebintu bye twetaaga okukolako tubijjewo mu bujjanjabi. Mwana yenga tebamu taddeko kali akantu kaite n'akantu. My baby is 1 year and 4 months. He has never been put on any cannula. One time I was away nali siriiwo n'alwala and I told my colleague to go there nga ali busy nembagamba mutwale in one of the good hospitals around ne bakuba essimu nti bamusaako ka cannula. Kati mami we nankubira nangamba mwana baga kumusawo kakanda naye bali bambulidde dda obubonero bwalina. Then ne mugaba bagambe they can treat otherwise. Kati omusawo n'agaana ne mugamba omusawo njogere naye. Then I told him nasooka nanyinyonnyola. Then I told him okay, said doctor, can we discuss that child ng'omanyi nti discussinga omwana w'omusawo and naddamu amagezi. So colleagues bino si kubikola tukole ekiri right. Omwana alina just ekifuba obufuba nga kitono ne ka temperature katono talina kabonero konna kakyamu nti oba saki obeetusaako wakikanula. So tukyuseemu ate naffe abazadde bwe tuba twogera ku byobulamu kyenva mulamu ina okulaba ne mutulawo ne mulaba mumanye ebintu bino. Bwe tobeera nga ndiga mu byeddiini batugala tulina kubeera nga ndiga tulina kubeera obedient. Naye ku byobulamu oba ku bintu ebirala tobeera nga ndiga. Have some knowledge and discuss with the doctor. Olina right okudiscussinga naye ne muagree nga kyekinayamba omwana wo okutereera. So sikugifuula fashion buli kimu kwanguwa kusaako kanula no. Eddagala lye tuwa abaana si mmere nti oba omwana mulwadde nnyo oba si mulwadde olina okumuwa. Tulibawa kuba twagala bawone ate tubawa amaanyi g'eddagala okusinza ku lwadde obaluma. So omwana abanga si mulwadde nnyo it's simple. Omuwa simple depending weba mild infection simple treatment. So si kanula olaba mu kibuga nga abantu batambula ne kanula buli wamu. Nasaba sikiriza kusaba sikiriza ate oyingira buli omu kyayita perception bambi mulwadde nnyo olaba amutaddeko eccupa ne bakusaasira. Ozijukiza akaana akalimba ku ssomero nti jjajjaako yafudde kaali tekasomye. Bokusomero ne bakasaasa jjajja yafudde kati kaali kali ewaka nga jjajjaako alina byagala ogenda ku ssomero okukolayo. Akaana kamuga jjajja togenda nga kabuuza ku lwaki ne kamugaa nti munaye onaagenda wajja kulowooza wazuukidde. Kaana ndowooza myaka nga 6-7. So twali twogera acute mu baana mulimu 4 types. So acute water diarrhea tugambye kugamba nti omwana we alina diarrhea alina okubeera 3 or more stools within a day. Abaana abamu obubi bwe bafuluma
bwe ziba twayinza obutabeera diarrhea. Of course kyandibadde kirungi ebintu bw'oba n'omwana omuto oba naawe omuntu omukulu ebintu by'olina okubya nabyo ewaka. You must have paracetamol at your home at all costs. Olina okuba ne paracetamol, Panadol brand ya paracetamol. Naye eddagala lyennyini tuliyita paracetamol lirina brands empitirivu. Olina okuba ne paracetamol ewaka. Olina okuba ne ORS ewaka. Dalos. Bw'oba ng'olina omwana omuto akasaketi baka 5 atis noba n'obusaketi bwo nga 2 atis ebyo ebibiri olina okuba nabyo. Kati omwana ne waba akozeemuko ka episode katono nnyo bwe kati tabula dalos otandika okumuwanga obudde bukyali then observing engeri dalos engeri gyatawooma naye abanaato nga bamwagala. Katugenda tuwummule. Okay, tukyagenda mu maaso kati tugenda tuwummulemu katono nnyo. Tukomawo tavaawo essimu tugenda kuzikkula. Okay, thank you so much for keeping it with us. Tukyagenda mu maaso essimu tuziguddewo. You can call and talk to us ku kitwogerako twogera ku mbiro oba diarrhea. Lanziri Jackie agamba yesterday I took my son to the doctor because he had cough, flu and diarrhea. The doctor told me everything is okay, go back home and give him drinks. I was annoyed. I expected some syrups or Medicare. Germany doctors. Okay. Abantu batera kwagala by the way. Biso bidagala ebyo. Laba likusemu doctor before we get into. Yes, Nyabo. Nasuze bulungi wasuze otya? You don't sound fine. Chenena mutabani wange. Nyabo. Tabantangaze mukonaye obo mulongo saba matu. Akola ki? Obo mulongo saba matu. Akaba nnyo oba awulira obulumi bungi. Okay. Nekirala. Waliyo keddagala basobola okutuyambako omwana nga abawuga bwetyo. Okubuuga. Amata after amaze oganyi. Okay, Nyabo. Mubale nnyo. Kale. Tali nnyo kumulama naye tujja kumuddamu. Soka tumalize diarrhea ebika ebyenjawulo ebikwata abaana. Kati acute diarrhea kyekika ekisooka commonest. Tugambye bane dalos ewaka ORS oba ng'olina omwana omuto bane paracetamol. Toba na coartem. Toba na amoxicillin, ampiclox ebyo toba nabyo bane biri ebibiri. Then ekika ekyokubiri tukiyita acute blood diarrhea. Kiri acute watery diarrhea mazzi gokka. Then acute blood diarrhea. Bw'olaba omwana wo ng'akoze obubi nga mulimu omusaayi mudduse mu ddwaliro. Ekyo tudda mu bya ORS. Bw'omuba muvaako osobola okumuwaayo ka ORS naye mudduse mu ddwaliro. Ebiseera ebisinga obubi obeeramu omusaayi omwana aba ayina of course diarrhea ina infection naye aba ayina akawuka akatali kalungi. Ate omwana gy'akoma okuvaamu omusaayi si kirungi. So waba ng'ayina ng'omulaba akoze obubi mulimu omusaayi mudduse mu ddwaliro bamuyambe. Olumu omwana oyinza okumutwala mu ddwaliro akoze obubi bulimu omusaayi gwe ne mudda ewaka oba ne mudda mu kakiriniki nga naye tewali improvement. Sometimes oba omutute mu clinic oba eddwaliro ettonotonnoko nga tabawo improvement, you need to go to a big hospital and do an ultrasound scan. Mwetaaga ne mugenda mu ddwaliro eddene ne bakebera ne bakola ultrasound scan ka TV okulaba. Waliwo ekintu kye tuyita interception. Ebyenda kimanyi naddala mu baana bato kimanyi okwezaamuko emabega ne kyekwata mu kyenda ekirala. Kati awo bwe kyekutte ne wabeerawo amabwa ne galeeta ogw'omusaayi. Scan yokka yesobola okutubuulira. Gye kikoma okwekwata n'omusaayi gye gukoma okuba omungi naye ebyenda bimala ne bifa mu mwana omuto n'afuna obuzibu. Sinakindi kufa bufe. Bwe bifa mba mukola ki? Mwana ayinza okufa. Of course ekyenda ky'omuntu ebyenda bifa mangu. Embiro by'embuzi birabika bulala. Blood supply. N'ebyaffe simanya bifa nawe biti.
Ebyenda byaffe biringa ebyebisolo ebyo. Era tewali nnyo njawulo y'amaanyi. Tulina nekino ekiringa tawel. Ekyo nakyo tukirina ekiringa nga tawel. Nebijja ebirala. Ekinagamba ekiri munda eyo era kyetala kubeera munda. Hello. 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 Wangi mukwano. Hello. Yes, nyabo tukwaniriza nnyo. Nabale kutuweereza. Kale nyabo. Salama kijinji eno. Nina bebi wange wa wiki bbiri. Naye alina amaali n'agaaba mu lubuto. Afuluma kika ki? Bamutwala mu ddwaliro ne baŋŋamba mbu alina infection. Obubi bufaanana sirapo. Nduka ne biringa magimagi bityo. Bwana batuwa sirapo naye ekitugano kikyakanye. Ennaku mmeka kati? Amaze wiki. Mwaddayoko? Mukakuddayo naye nga musawo nga bwagambye nange bwe nali ngenda okuzaala bagamba nti nafunamuuko ekiddukano. Nefunamuuko n'infection omusawo nangana nalinamuuko infection banjijanje bampuku kale simanyi oba yeyeddira mukana. Okay. Afuluma emirundi emeka olunaku? Avuddeko Rema. A week? A week of diarrhea. Okay. Ekyo ekika kyekiyiwa ekya galinga majijiji. Watery. Kati olumu just omwana abataddukana abataba diarrhea abeera normal stool. Actually we tuba tudefininga diarrhea we tuba twagala okutegeera diarrhea kyeki mulimu abantu abamu nga bo balina watery stools in nature. Not very much watery nga naye ziri somewhere watery. Kati ate mulimu abantu abamu nga they go to the toilet about 4 times a day. Obubi bwawe buli watery. Nga they go to the toilet about 4 times a day. Kati oto tusobola nti alina diarrhea. By the abatulaba, it's very important for you to go to the latrine as often as you can, and it is also very important for you to go to the urinals as much as you can. Buli omusulo egukuluma genda ogufuke oba buli wobulya ng'oyagala kugendako manju just go. Kubanga byonna byoli mu kufulumya si birungi nti bw'obikuuma mu mubiri abamu beewaana nti maze ennaku 3 oba 4 sigendako mu ttooyi. No, you are not healthy. Oba ogenza emirundi 3 olunaku oba 4, that's healthy for you. Kubanga omwo mulimu excretory products omubiri tegukyabyetaaga. So kati ono omukazi kisoboka okuba nti kuba tumubuuza state y'omwana eri etya omulaba nti akendedde omwana bw'abanga ayonka bulungi talina pain alaba omwana azanya bulungi amaaso tegaguddeemu, I think it is fine. Sometimes nga bwe tugenda okwogera mu maaso waliwo omukazi gw'ogambye aweereza message ku social media n'agamba yagendewo omusawo ne batalina kye bamuwa. Sometimes tetukozesa antibiotics kujjanjaba diarrhea. Okujjako ono blood diarrhea twagambye tugende mu ddwaliro. Maybe katusooke twogere ku kika ekyokusatu waliwo kye tuyita persistent diarrhea. Diarrhea amaze ennaku 14 n'okusukkamu. Weeks 2 omwana yatandika okukola diarrhea tawona oyo aba afuuse persistent diarrhea. Omwana oba osaana okumutwala mu ddwaliro bakuwe ku magezi. Ekiddukano tekimala gawona mu baana nti bonamuwa dalozi n'omuwa ne zinki ne kigenda enkeera kitekinga time okuwona. So omuzadde olina okubeera patient nga naye bw'okola abasawo bye bagambye ekiddukano okuwona. Oyo ye abeera ati ali persistent ayinza okuba blood ayinza okuba water. Naye ebiseera ebisinga abeera water diarrhea. Okay. Oyo afuuse wa lulango. Naye nga bwe mbadde ngamba tetukozesa antibiotics kujjanjaba diarrhea. Actually olumu omwana ayinza okuba ku doozi y'ekifuba n'afuna diarrhea.
twagambye tulina obuwuka bwe bayita normal flora. Kati waliwo akawuka katera okubeera mu lubuto. It's part of the normal flora. Kabeerayo ne kabeera mu bifo obuwuka obukyamu we bwandibadde. Kati omwana bw'atandika antibiotics zino ne zikatta by mistake, of course, kyekiba ekigendererwa. Kati bwe zikatta akawuka akaala akakyamu kajjamu ekyo ekifo ne kaleetera omwana diarrhea. So yensonga kulwaki ebiseera ebisinga tetukozesa antibiotics kujjanjaba diarrhea, okuggyako nga it's blooded diarrhea ng'alimu omusaayi. Naye waba nga taliimu musaayi, that's very, very, very fine. Omwana tumuwa mu kujjanjaba diarrhea, dalos nga bwe twagambye. Buli omwana bw'akola stool, buli wafuluma ng'omuwa dalos, kisinzira of course ku age ye ne weight ye. Naye at least you're making sure omwana ng'owo omwaka ogumu mwaka gumu kitundu ebiri, omuwa sure making sure omuwa kota y'ekikopo every time. Ate bw'osimuwa dalos ne muwa just byakunywa, juice, mazzi, mata, chai, ebyo byonna. Is that okay? Dalos mubaamu baatugamba nga sukaali. Waliwo bino byetubutabulira ewaka homemade. Munnyo ne sukaali n'amazzi. What is the science behind that? Kati the science. Katsoka tulabali kusema then we get into the science. Hello. Hello. Madamu Farida. Sebo. Webale kuweereza mukwano. Kale. Je bale ko. Omusawo mulamusiza mu kitiibwa kye. Kale sebo. Omusawo nze muliisa buti Karismata Akomoze Munakaiba. Dokita singa obadde otuyambyeko bw'oba ng'ozze ka pulogulamu kano n'otujja kubona obuddagala obw'abaana, for example bwe tulabirako oba oliawo ne kituwaliriza kale okumekinga sure nga tubugula. N'ekibuzo kyange muliisa buti kigamba kitya? Dokita, obubuto bw'abaana abato okwereega nosanga akaana nga kalina emyezi 8 naye ng'olubuto olulinga lwa mwana wa myaka 10 mubawa amawolu baluvuga ng'engoma. Dokita, olubuto ensonga eva ku ki eyeereza omwana obuto embuto? Si mawolu? Nze muli wanje? Si mawolu ge mubawa emmere ewooze. Nyinza obutagibeesinga kunywa nti mawulu, naye ekikulu nti ogenda osanga ng'obala abaana 3 abaana 2 bonna embuto zeereeze ng'ate oluusi si mawulu nga bw'okyogedde naye ng'embuto zeereeze ebidwaning ne babibawa naye nga ne batakyukako. Obuzibu buva ludda wa? Obubuto kwereega. Nze muliisa buti. Kale muliisa buti. By the way, nali njagala kulaba 10 years challenge yo 20 years challenge. Ngwega kula wani nakabuto. Zasibera anko na lubuto mulamu wange. Labo mulala ali kusema hello. 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 Yes, please. Yes, how are you? Good morning. Good morning to you. Kende zidovozi kutebeyo. Yes. Oh, okay. Kati Madam Farida. Zenafuna ko omwana yakali n'afuna ekituukano ku myezi 7. Ne mutwala nsambya ne bamwadimisa naye nga bagamba it was bacteria nga bwe bakebera it was a bacteria infection. Then ne bakebera nga tefalina kye balaba olukese ne bagamba it was viral infection. Naye nga tebamuwa ddagala gyesi bamuteeka ku drip kumuwa maanyi. Okay, yali abadde ki omwana exactly? Yali addukana? Yes. Yali addukana ate nga asesema nga addukana ebintu byonna nga biringa mucus like. Kati bwe byagaana ne mutwalako ewa dokita bano ab'ekinansi. Nkuwulira. Yakati bwe noli nampa eddagala lino ery'ekinansi just namwakola ekyo bugiho nga busatu bubiri omwana n'atereera kati ekyo kiri kitya. Okay. Njagala manye dokita ye nga bw'akigamba eddagala lino ery'ekinansi n'ery'ekizungu bikolagana oba. Ogubuuza ogunene nnyo ogwo. Kale mukwano soke n'oli omwami obuto mbaana obwereega anzijukiza waliwo abaami baali basoma bonna kati omu n'asanga munne ng'alina mukyala we kati bwe yamusanga oli n'asanyuka nnyo n'amugamba naye gundi onzijukira twasoma ffenna biki bikyo nno omusajja obunaanyizibwa alina omukyala
oli namwebulizaako namuga sikujjukira sikutegeera namuga tajjukira naye twasomera mu ssomero bweri tyajjukira oli namugamba nze sijjukira naawe oli namuga ajjukira twatulanga ku desiki yeemu nga tukola ffenna homework namugamba tijjukira omusomesa waffe guli namugamba nze sikujjukira naye kati oli namugamba ssebo jjukira bwe twagendanga okulya ng'olina ogubuto ogunene ng'okubaddawo ali namugamba tosiribala nakujjukidde dda so ene 10 years challenge yo ngirinze naye obuto buno mu baana abato olumu just zibeera mu buto nnene naye ebiseera ebisinga it's a form of malnutrition kika kya akakaluba nokakubako nga kavuganga ffene actually kano kaba kavuganga akasumbi wowa ffene aba agondagonda mu baana ab'ekyalo ebiseera ebisinga it's the trend abaana balya nalya ffene emiyembe biki basiiba balya buli ekijja bo kye balya so embuto zibeera zirina okuzimba naye era mu baana ab'ekyalo abasinga obungi ne mu slum areas mu bifo ebyenzigotta kibeera kika kya malnutrition malnutrition endya embi waliwo obulwadde ennaku zino zakendeera mu kwashako ne marasmus okubanga omwana alya naye emmere gyalya teriimu mmere ezimba mubiri so emmere ezimba omubiri weba teriimu proteins we ziba ziraakinga obuto buzimba olumu amazzi olw'obutabeeramu proteins mu mubiri amazzi gakimulatinga mu luuta akabuto ne kazimba n'obuviiri ne bufuuka ng'obwa brown kwashako then olumu of course bibeera biwuka constantly mulina okudiwaminga abaana how often do we deworm them? So kisinziira but it would be like every 3 months every 6 months nemudiwaminga abaana ddala bali mu kyalo kubanga ne bamudiwaminga leero era enkya ajja kulya ekintu nga kiriko obuwuka era buddemu so kudiwaminga abaana omwana kasita abeera n'ako akabuto nga n'enviiri ze za brown yali awo ate wansi olumu obugere butera okubeera obutono olumu n'ebigere bizimba tukiyita edema nga bw'okinyigako bw'oti egundi ejjawo oyo abeera alina malnutrition era oyo omwami akubye manyi mu kyalo gye bali bayitirivu endya ebambi omwana abeera alina okulya ku mmere ezimba ombi ekika kya proteins nyama magi bijanjaalo n'ebintu ebirala naku zino obwavu buyitirivu abamu emmere gye balya teriimu bizimba mubiri naye oyo bw'omulanga ebigere bizimbye ng'alina n'akabuto oba olina okugezaako okumuwabula omutwala ne mu ddwaliro abasawo ne bakulagirira bayinza n'okukutabulira kulaga engeri gy'otabula emmere naye nga deworming is also important tubawa n'emmere enyogoga ndowooza ereeta ekizibu ekyo ereetera olubuto okutumbiira emimonde emiwogo omukyalo ono asembyeyo abadde abuuza omukyala abuuzizza agambye nti omwana bamutwala mu ddwaliro okusooka ne bamugamba bacteria infection ne bamugamba viral infection then omwana n'atakyuka n'amutwala ewa herbalist within a day or two n'atereera kati mbadde nkyogeddekokko nti diarrhea mu baana tamala gawonaawona of course fe abaana abazadde tuli anxious tubeeramu embeera ey'okwagala okulaba ng'omwana ateredde mangu omwana kasita mututte mu ddwaliro alina okutereera naye obulwadde buteekinga process okujja ate era buteekinga process okuwona katulina okuba a little patient kyova omwana abeera ne diarrhea ebiseera ebisinga abazadde mbagamba it takes time olina kukola kyetugambye nga naye ekisinga obukulu kyetubadde tugenda okwogerako naye kati katukyogereko kati diarrhea mu baana abato aleetebwa ebintu nga bisatu ekisooka the commonest kawuka ak'ekika kya virus bwino tubyogerako bulijjo virus kika kyabuuka ebiseera ebisinga bwewonya bukka akawuka akasinga okuba common bakayita rotavirus ke kamu ku buwuka obuleeta diarrhea mu baana kaleeta olumu n'omusujja naye it's a viral infection batandika okugema gundi rotavirus kyovula ne diarrhea agenza akendeera mu baana abato kati omwana eba mugema tafuna any episodes of asobola okuzifuna naye teziba dangerous ziba zikendedde so kyova olaba nga we mbadde ŋŋambye
omwana alina diarrhea mpozi nga musawo yagambye naye tetumuwa antibiotics kubanga ebiseera ebisinga diarrhea ono aba aleeteddwa rotavirus. Virus tukimanyi okujjako siriimu ne viruses ezimu eya HIV naye zisinga zeewonya. Today if you have flu osobola just okutekinga fruits n'owona. So rotavirus webeera mwana ng'omwana alina afunye diarrhea you don't need to use any antibiotics kumuwa buwi basawo bebagambye omwana aba fine. Of course twayogedde ku acute blood diarrhea ayinza okubeera bacteria ng'omwana ajja kwetaaga antibiotics. Kati kyendowooza omukyala baali mu ddwaliro naye n'aluzinga patience. Of course ekintu ekimu kubisinga okuba ebyomugaso ennyo ennyo mu bulamu bwaffe bintu bibiri psych ne coincidence. Yeah. You want to tell us it was a coincidence? Psych ne coincidence. Waliwo father omu yali ambuulira some priests are my friends. Edda nali njaga kufuuka father naye somehow I diverted. Obugumikiza ne bukulema. Kirabika. So some priest was telling me bali bamutute mu parish y'omu kyalo. Kati mukyalo eyo gye bamutwalanga abantu beerogaloga. Kati omukyalo omu yali musenze mupya ku kyalo ng'abantu tebamwagala bw'alima emmere eyiye balabiki nga naye asaba nnyo. Kati ne bamusuulira omutwe gw'enkoko mu faamu mu nnimiro ye. Kati bwe yagenda okulima n'agusangayo enkumbi yagirekawo n'agenda ewa father n'amugamba father neebanga oli bwe banjogerako bansikyeka bansuulidde n'omutwe guno ogw'enkoko mu nnimiro. Father n'amutunuulira ng'aliwo eri n'amugamba totya genda ebattira enkoko mu katawuni secretly oguleyo emitwe ena ogiteeke mu nnimiro y'oli neighborwo. And mwenkanye vumbi. Exactly, it's what she did. N'agenda n'afuna emitwe ena n'agisula mu nnimiro. Ho! Baddamu okumanyira bagamba bannange ono mulogo. Tubadde twetenda obulogo. Twaleese omutwe gumu ye yaleese ena. And it solved everything. Ne bafuuka mikwano gye. So sometimes it's psych. Olumu era omwana abeera abadde agenda kuwona. Of course there are some herbs that work. Naye saagala nnyo ku encouraging people into that direction kubanga abalwadde b'ensingo bendabye nga bafunye obuzibu from using herbs be bangi. Unfortunately herbs industry teriko control. Ayagala yakola kyonna kyayagala. Nakunyumizaako waliwo nali nkyali muto nemmira akagumba kaali kanzitanga byonna biganye. Nibantwala omusajja nga ali awo ayenga ddagala lyeba ab'okukyalo naŋŋamba nywa nenkawandira wali within a minute from his herbs. Naye kati abantu ng'abo abamu bagenda bafa. So ennaku zino everybody proclaims what they want. Buli omu kyayagala kyagamba. Of course singa byali bikola singa tetulina bulwadde ba sukaali, pressure, biziba. Debate eyo mpanvu. Yeah, that herbal medicine nene yammwe it's a long debate. Nga naye of course nagambako nti twayita ba herbalists lumu mwaka 2017 twabayita ebutabika ne tubasomesa ku sickle cell. Ba herbalists bonna bali prominent saagala kumentioninga amanya gaabwe ne bajja era bwe twali mu training gaga doctor kyogambye kituufu amaano tubadde tetumanyi maybe my drug does this. So kyetwetaaga okukola ensi ennaku zino eri open ffe tubandiza alternative medicine tujyaniriza naye twagala ab'ebicupuli baveemu ate eddagala lyabwe libeereko control. Era lyetteeka ebbago libatambuza. So ekyo kijja kuba kituyambye kubanga ne mu China herbs are everywhere naye they are regulated. Okay. Back to diarrhea. Twagedde ku the 4Fs. How do they work? So the 4Fs. Bwe tugamba nti obulwadde buno butambulira mu bubi tutegeeza kikozi teri muntu akwata bubi n'abulya. Okay, kati ngenda kuwa example. Omukyalo omu batudde waka bali mu kulaba TV bali mu kutulaba. Akaana kali awo kazannya myaka 2 oba mwaka gumu kitundu. Bali waka bali mu kunywa caayi kafulumye. Bai kufuluma ntegeeza kapasinze stool kakoze pupu. Kati mama asituse alongo akwata tipi of course n'alongosaawo
nekiggwa ne bagenda maaso n'akazannyo kaabwe akaana kaavula olongoosezza obubi bulimu obuwuka omwana bw'akola pupu samoya olina okukwata amazzi agalimu sabbuuni n'olongoosaawo bulungi okumakinga sure nti ossa obuwuka kubanga omwana wagenda okwavuyira oba naawe ekinyeebwa kijja kugwawo kikusaalize okijjewo ate tumanyi okugamba obuwuka bwa Africa bwemagaza busoose kubuuka nzijukiza waliwo omanyi bw'obeera okola bintu bingi nnyo by'oyitamu kati we nali nkyali muvubuka muto twagendeeyo ku pate ndooza naye n'emyaka nga 12-13 twagenda ku graduation pate eyo actually yali pate ya father nga bakola ekijaguzo kati ne batusavinga emmere nga nnungi kati kwaliko ekifu ky'enkoko n'ekifu ky'ennyama kati omanyi nali ntadde ku nesowaani ndi mu kulya nkola amalala laba ekifu ky'enkoko bwe kigwa wansi buli omu n'antunuulira ebalinde okirondewo kati neŋŋamba ekifi kyange kino eky'enkoko ate enkoko of course ebiseera ebyo twali tugirya ku Christmas na Easter neŋŋamba naye ngenda kukola nti awo wonna ow'obuwuka chance together ntunulira ekifi ky'ennyama ekiri ku sowaani n'ekifi ky'enkoko ekiri wansi abantu bakirabye nga kigwa neŋŋamba naye nenkwata kino ekyennyama nenkissa wansi nenzijjawo kati mu magezi gange ebiseera ebyo nga ndowooza bano abanda be banaatunulawo bajja kusangawo ekirala bajja kulabawo ekifi baga muvubuka ono wampisa but of course n'olya nendya nze nendya saagala kumanya but of course ebyo ebintu edda that was possible fe gye twakulira mu byalo actually abasinga obungi generation yaffe nga mwavulira mu ttaka muli amagongolo muli enfuufu ne kakati tubikola which was the case naye ennaku zino omwana w'omuto tasobola kwavulira somewhere n'atalwala why kubanga enkuba we n'atonnya neiba wagenda kutasuweji ayite mu lujjalo emusana egwona akabi kale so it's what the child is going to inhale in oba byagenda okulya so environment tuyina engeri gye tugifudde okuba unsafe eri ffeffe nnyini eri abaana baffe ate simanyi bitongole ki ebikola ku sewage and so on abantu bagifudde practice enkuba yetonnya oli n'ata sewage oyinza okubeera ng'okikola ng'olowooza nti tekijja kudda gy'oli naye kijja kudda ogenda kuyisaawo emmotoka ogiyingize mu garaji omupiira gukale omwana agenda agulye ye tomubuulira and it will come back to you so twetaaga okuba ne personal discipline mu ngeri actually n'okulumirirwa olowooza oteeredde neighbor ne neighbor w'abaana be bazannya n'ababo bazannya n'ababo era ababe banaafuna obuzibu n'abo bajja kufuna obuzibu bwe tuba tufuluma toilet otunulira bw'oti engalo tolabako wadde tuzi you've cleaned yourself with tissue for example after all sigenda kulya kati naanaaba later nga ngenda kulya naye butubeera omu obeera wekwatakwata osiwesokodde mu nnyindo mu maaso that wakawuka tekali visible with a naked eye nti ojja kalaba and of course ngosa kamera mu toilet nene ya wano yennyini nosaayo kamera to observe okulaba behavior z'abantu oyinza obutaddamu kugiyingiramu toddamu kukwata bantu mu ngalo oyinza obutaddamu kukwata bantu mu ngalo oyinza obutaddamu kukwata ku luggi abantu tuyina etiquette yaffe mbi nnyo nnyo abantu bakola ebintu ebiri weird nga bagamba kasita teri n'omwandaba katugende omulemu tukomewo twogere ku nsonga eyo that even those doors that zetukwatako the handles okuyingira mu washrooms ezo they are equally dirty as the toilet nejjukira omaze okunaba inside the sink oguddewo olugi ogende ku bibyo bacteria osigadde ne kuba lwata anaabe ate katuwumulemu katono tukomewo essimu nzuulira we shall pick them when we come back tovaawo opposite of diarrhea is constipation right nezo na conditions ennungi ate actually wetuba twogera ku bantu abakulu constipation is more common
bantu n'abatudde abali eyo bw'obanga ogenda emanju n'omalayo eddakiika 2 osindika ebintu tebijja oli constipated. Last time twagamba make it an habit temulya mmere nga teriiko vegetables. Buli mmere yonna gy'olya ate si munaku lyayoko ku vegetables. Vegetables ziyambako zirimu fiber, ziyamba amazzi okudda mu byenda, amazzi bwe gadda mu byenda emmere n'etambula bulungi n'eyita mu byenda. So stool is soft. Naye abantu abamu bagenda emanju ne bafuluma ebintu ebiringa ng'obuyinja. Abamu ne obugundi bw'embuzi. Ne batandika okugira. It's not fashion. Tofuluma gold sebo oba nnyabo. So stool has to be soft. Abamu ne batandika bakiyita kwekama n'okusindika. Mu process eyo blood vessels zizimba ne zivaayo. So botuka yinogezaako n'agaana get up ogenda okole ki or do something because I want it out. You can give it time, but bw'obanga olimu a situation kitegeeza you have to change your behaviors. Tandika okulya vegetables, drink enough water in a day. When we are talking about these things abamu tebagala kwogera conditions zaabwe. I've ever had constipation. And I just handled it with eating vegetables and taking water, and it disappeared for good. So bw'obanga olina constipation nga tonatuuka ku level kubanga waliwo ne level omusaayi. By the way, when you go to the latrines buli wopassinga stool bw'obanga tolina pit latrine ng'olina toilet seasoning, you have to look at it. That's discipline. Abantu abamu agenda na passing omusaayi for 2 months nga tamanyi nti they are passing out blood. Tebafaayo kumanya what. You have to look at what you've passed out. Oba kiri nnomo oba tekiri nnomo. Bw'olabamu sometimes tulina kye tuyita melanous stools, oyinza okubiraba nga bya brown nga biringa ng'ebirimu omusaayi ogwakaze. Kitegeeza nti oli mu kubleeding eno waggulu. So wetaaga obujjanjabi obw'amangu. Bw'olaba omusaayi bwe gubeera gwa red kitegeeza nti obleedinga wansi, either ziyinza okubeera piles, kiyinza okubeera ekizimba oba ebintu ebirala. Naye under no circumstances should you have blood in your poo. Yeah, it's a bad sign and a danger sign okuba n'omusaayi. So you have to act accordingly. So you have to look at what you're passing. Naye kyemmanya abatudde abalaba tuli constipated, tulye vegetables. Vegetables have antioxidants. Tetulina ke tuyinza kukosa ne kangu yako. Kubanga obeera vegetables zigenda zirya ku ssaawa 2 and I pass at 2 kitundu. Njagala kufulumya naye biganye. Tewaliwo kanti kali instant. No, we discourage that. Of course, gye biri wasobola okukuba enema ekibanga if the worst has gone to the worst. Tulina kye tuyita enema and you pass it out. But that is in the advanced stages. Okay. Atlaba ali kusema hela. Ada. Hello. Sebo. Ana NTV. Tukula musezanya. Gwango malondo ka ogusoso. Okuyitamu. Naye kyembuuza. Kati waliwo lwofuluma nga naye nga pieces zirabika ezirimu oluyingagira. Kati ekyo kiva ku ki naye kirala waliwo wenafuna constipation dokita n'angamba ngire enniimu nga ngikamulira ku mazzi agookya nenterera bulungi. Nakyo kiri kirungi kikozesa oba kibi? Okay, Sebo. That's self-explanatory. Oluyinja olumu luyinza okusinziira ku kyolidde naye enniimu n'amazzi agabuguma to encourage actually amazzi agabuguma malungi. Bw'oba wakazuukuka. Tandika by taking, then you go to the bathroom. Galirivinga nnyo constipation. Amazzi agabuguma osobola okusaamu enniimu, it's fine. Abagirina it's fine. Nga naye ekisinga obukulu kugezaako kwewala okola ebintu bino byetwogerako ebintu ebimu n'obyewala ne bidisappearinga from your life completely. Ebintu nga constipation gwetwogeddeko, diarrhea, then of course guno omwaka nnonga mpya walayi. Ogamba otya? Gyendi gyebaleko.
kale mura nawe je bale kufanya nakaziwe nkale sebo ate muri take lijaje wafe ani eti aferie je tugenda jaja Rose jali mulungi muddayo ddi mwagala kuddayo ddi mumpa olunaku inshallah ojja ogireete wano tugirabe ekkala egyobeera otuwanira buli kaseera fe tubeera n'abayimbi wano ku lwokutaano buuza ekibuuzo kyo banange dokita era alinyo yandala ye wale bana abantu langira nabiranga era nga mugambi nabiranga bulinga obwembwite ne bamugamba ogenda oli ku kitanda kubiki kitanda naye yo kagenda nafuna n'obulina butekane ye mmanju ate kitanda ddala kiba kirungi mu lubuto oyinza lubuto oba oyinza n'okugira ebyenda kubanga nze bisobera oba otegere kyengesako kuwuita tukutegedde walai nkale beera bulungi nkale so actually agenze naga nti tuli mwaka mpya egwaga nti tuli mwaka mpya abamu tetulina mirembe omwaka guno abasajja okusingira ddala kiki valentine mwabadde ne men's conference apparently Rema yagenda n'ayimba akayimba nti siri muyembe kati buli wobeera oddi waka ne bakubira ng'oggula gate ng'eri bateekako siri muyembe namwe mufuba okulaba nga mwewala obayindira obuyimba bwe buti anti obeera tokolanga mikolo ate remote si eggooba nayo kati buli budde kati lwaki temulina mirembe osobola okufuna emirembe kola byolina okukola akayimba kazikire so buli budde bakubira siri muyembe omwami oli yasoose yagambye kiva ku kyoku okufulumanga obubi buliko that slippery mucus kind of kati olumu kisinzira ku byolidde olumu ziba fats naye era ebiseera ebisinga tulina okuyiga practice y'okwediwaminga. Sometimes it is the worms that cause that ebiwuka eby'omu lubuto ate ffe abantu abakulu tetwediwaminga. Omanyi nti ebiwuka ebyo biri real nalaba ko omwana n'afuluma nga mulimu olulinga olusiriŋŋanyi. Those are what? Tapeworms? Tapeworms. They are real. So tulina naffe abantu abakulu okwediwaminga. Kati bwe tudiwaminga zifuluma nga bwe ziri oba zifa nezigirira omwo nezifuluma ng'obubi. Zifa. Kati bwe twediwaminga zifa. Kati bwe zifa omubiri ne buzidigestinga nezeegattira mu buli nezifuluma. Abantu abamu abala abamu abato balina appetite nene. Sometimes you need to deworm yourself. Genda ogula alubenders ompekeemu ogigaaye tekawa na kawa and be fine. Otherwise omwami buli wakutwala out baba bakutute out ku Valentine nosaba kino kiri sometimes men look at you eating and they won't say something naye it's not good, so deworm yourself. Walayi ayogedde ku kintu ng'omuntu alina serious severe constipation ne bamuwa ne barecommending ayogedde kisanda nekiku waliwo n'akaseed kali awo ka abake bayita but sauda simanyi naye kaba warabu kamutawaana ako kayinza okukulamu ebintu bw'oba teweegendereza ebyo byo discouraging ebyo byetaagisa ebiri. Sometimes ebyo tubi discouraginga omuntu baba nga alina constipation nga y'amaanyi agende mu ddwaliro tulina kye tuyita enema bakuba enema noba fine. Bino lwaki obi discouraging ate nga it helps relieve. It helps naye kati nze engeri gye ndi modern doctor akolera ku proof naki so sibinaako nnyo idea proof wetaaga kikaki I have failed to release something has helped me release what more proof do you want? Of course bagenda kukuba ekisanda releasing but you don't know its side effects. Inside what kiyinza okubaamu ebintu ebiri carcinogenic kiyinza okuleetera mu banegafuuka cancer later. Of course edda ebintu ebyo byakolanga ate ne kati nga bwe nagambye nti I don't discourage herbal medicine nezo techniques zonna zikola naye bisaana okubeera proven bisaana okukakasibwa bisaana okwetegerezebwa ebimu babipaasinge
kubanga omuntu ya constipation kyembimanyiko tebiba na dose so onywa fwa so kati munda eyo tomanya kiki kirekayo kiba kyetaganoza once in a while ng'ekyo constipation akugira lumu like once in 6 months naye if you're the type nga gwe buli week oba ne constipation you risk obanga otwala that kubanga kikambwe bw'obanga buli week olina constipation wetaaga okukyusa ku mbeera zo n'engeri gy'olyamu twayogedde ku vegetables. If you have piles or hemorrhoids nga zikyakula bukuzi si ziri ezibleeding ennyo osobola okutuula mu mazzi about 3 times a day. Amazzi agaliwo mu nga mulimu akanyo katono tuziyita seas baths osobola okutuulamu emirundi 3. Then of course n'okulya vegetables zisobola okugenda with time. Just warm water nga temuli salt or anything. No, warm water saamu akanyo katono saamu ate bwentekamu akasabuni kuba akasabuni bagakakola nga enema kasabuni simanyi kasobola okukyankalanya. Then the other important thing kyenjagala tukooneko is about the feeding in diarrhea. Omwana wo abanga alina diarrhea manyi okimanyi nti soda aganya okuvaako ku mulembe atajja kuvaako paamu gwe tumanyi nga soft drink. Soda aganya okuvaako ku mulembe. So akaana akakaaba baagala kukawa soda, akaana akakoze eki soda. In diarrhea omwana abanga alina diarrhea to discouraginga ebyokunywa bye tulowooza nti birimu gas oba electrolytes oba minerals oba ekintu ekifaanagana bwe kityo. So omwana abanga alina diarrhea togezaako kumuwa soda. Bw'onaamuwa soda diarrhea ajja kweyongera kubanga ebyo byonna ebirungo ebiri mu soda byongera kukyankalanya byenda na lubuto diarrhea ne yeeyongera. Bisika amazzi soda omanya alimu sukaali oyinza oga nti ali konka ali concentrated asika amazzi musaayi diarrhea ne yeeyongera. So tomuwa soda. Juice tomuwa mmere gy'osiisiza butto. Actually waba mwana muto what we recommend mu byokunywa byonna ebiwooma kye turecommendinga is yogurt. Omwana aba ne diarrhea obanga oyagala kumuwa ekiwoomerera muwe yogurt. Then osobola okumuwa porridge, different kinds of porridge, rice porridge, any. Then of course breastfeeding is key. Omwana addukana, breastfeeding is a must. Then darrows. Buli wakola stool oba buli budde olina okumuwa darrows. Omwana addukana ekimutta si kawuka kali wabula kugwa mu mazzi. So obanga oli ng'onyiikira nnyo n'omuwa darrows often. Ate waliwo nga addukana bw'asesema. Kati yaddukana nga bw'asesema mutwale mu ddwaliro. Ate era bannange bwe mutuuka mu ddwaliro abazadde mulekerawo okubeera ab'emputtu. Waliwo kye tuyita NG tube, nasogastric tube, akapiira omwana mwaliira. Akapiira tekalina mwana gwe kaali kasse ate era tekalina mwana gwe kalitta. Naye abakazi 8 ku bakazi 10 balwanyisa akapiira. Bakumala kunnyonnyola nnyo abalowooza oba omwana agenda kufa. Anti olabanga akaluma. You can imagine akapiira. Bwe babeera bakakusaamu kalumamu naye omwana wo bw'aba asesema obanga tojja kusobola by the way kizibu okuwa omwana darrows ezinaamumala okuzaamu amazzi agavudde mu mubiri kubanga bwagambye tebinyweka. Abaana abamu babinywa naye ate abala tebabinywa. So bwe tusaamu akapiira kano osobola okumuwa darrows an amount gye tubeera tugambe. We tugamba nti olumu tumanyi okugamba of course tucalculating exact amount ne tugikubwira tuyinza okugamba every hour olina okumuwa this amount oyisabuyisa mu kapiira. Era abatulaba bali eyo omwana we bamusaamu akapiira 1 day 2 days maximum 3 days aba amaze okuterera ng'agenda waka kubanga akapiira kayambako osobola okufeedinga omwana enough. Naye abakyala bakalwanisa nakubira n'omwami essimu n'omwami n'aguguba. That's wrong. Kapiira ka mugaso nnyo in diarrhea. Okay, katulaba ali ku simu haliwo. Hello? Hello? Yes, hello. Wanji Mukwano, good morning. Good morning, sorry. Very well, thank you. Yes, good morning, sorry.
okukkiriza kale nyabo kakati ekiriwo Nicholus agambye nti omuzadde alina okuba ne paracetamol ne ORS. oros naye kati paracetamol basawo batugamba balase tulina kuba na ddagala lyonna waka how is it administered anyway nga mbandibina ekyokubiri nga ne kazini wange yafunako ngalina iceland nafunya kirwali somehow blood Nakola ki? Gali mucus like and then ate ngali blood like what could be the cause? That is poo. Sorry, I love you so much. Onkolera. Banange, they love me, Dr. Tebakwagadde. Thank you, my dear, for the call. Pupu ngali slippery. Ate ngali mune akasai. But first talk about paracetamol because be confusing. Okay. Others will discourage it. Panadol. Nakusenga mpira bagamba don't self-medicate yourself ne Panadol every mutwe Panadol, lubuto Panadol, wekonye wano Panadol. Okay, maybe twetaaga okufurenga a little more light. Abantu amba ba discouraging okutereka amalagali waka. Of course I also do discourage. Chovola nagambe totereka antibiotics, totereka simanya kwate mbichi. Beera na Panadol ne Dalos. Omwana omanya abaana bazibu. Mwebakanga alina mwakafuba ng'omanyi kijja genda neziwera saa mukaaga ogw'ekiro n'omukwatako nga yekyanga sigiri. In that process, ekisooka Panadol is tebakiyita Panadol, paracetamol. Paracetamol is a painkiller ate obulumi. Atera it is an antipyretic drug. Ayambako okukakanya temperature oba fever. Kati omwana for example kiro saa mukaaga akumi omusujja obeera olina okumuddusa mu ddwaliro kuba temperature bw'egyekoma okulinnya ennyo ekiddamu omwana agenda kwesika. Teri n'omuyandi agadde mwana we kwesika singa mubadde mumanyi ekibeerawo ng'omwana yeesika ngaffe abasawo kyetumanyi tewanjagadde mwana wo kwesika. So omwana ekiro bw'afuna temperature nga y'amaanyi muweka paracetamol. As you sick, what next to do? Of course n'obeera omutwala kamuweko kubanga oyinza okudireyi ng'omwana atandika okwesika. So omwana waaba ne fever nga y'amaanyi kiro oli mu crisis muweka paracetamol. Kola kyetuyita tepid sponging. Dira amazzi agabuguma agali lukewarm nga tegabuguma nnyo ag'ekisu. Onyikemu ekigoye omuyiseeko tokozesa amazzi gannyogoga nga naye omuwadde ka paracetamol so that temperature ejja wansi. Wootuukira mu ddwaliro ng'omwana tali bubi. Naye bw'otabeera nako n'otandika okutunda eno n'eri ekiro ekyo bw'onaatuukira mu ddwaliro ng'omwana yesse kijja kuba very dangerous. Omwana toba na kowatemu akaga nti omwana afukumye omusujja kamwe kowatemu. That's very wrong. Kowatemu ajjanjaba malaria, si buli ekireeta fever nti si buli ekireeta omusujja nti malaria. Omwana amira eddagala lya malaria balina kusooka kumukebera. Bino byonna bya antibiotics ebirala tobeera nabyo. Beera ne paracetamol ewaka. Akasirapu. Akasirapu. Tomuwampeke. Bw'oba ng'osobola ne bw'omuwa empeke omwana abeera muto below 2 years osobola okumuwa akakoota. Bw'omuwa empeke ennamba ojja kuba omusse. Of course bw'obeera ogula bakuwandiikirako doozi mwana ki. Then above 2 years osobola okumuwa ekitundu ky'empeke. Depending. So sika kujaajamya kwewala akabi akayinza okuva mu temperature. I also know temperatures are very very bad. So ekyo mukinootinge olina okuyanika paracetamol. Ate era waliwo ekigambo kyewayogeddeko. Not every time you should use paracetamol naddala ffe abantu abakulu. Paracetamol damaging a liver, but that is after continuous use. Bw'omukozesa nnyo buli budde ayinza okukuleetera ebizibu. So olumu okyusaamu n'omira ku ddagala eddala nga ibuprofen oba eddala so si buli budde. Abantu abamu a week amira paracetamol emirundi nga 5. That's wrong. Kasito omira painkiller olunaku olusooka ne luggwako nolaba nga tewali njawulo n'olwokubiri nga togendangako mu ddwaliro ng'omusawo si yazikuwa wetaaga okugenda mu ddwaliro olabe what the problem is so that mujjawo ekizibu ekyo. Ali ku simu. Hello.
Hello? 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 Alhamdulillah. Doctor, while I was studying chemistry, the teacher said, if any baby gets constipation, apply soap on the middle finger and fix it in the behind. It comes out like porridge. First aid. Okay, first aid, okay. Yeah, yali asoma chemistry. It's good. Chirungi nti yali teacher chemistry. Constipation mbana abato. Abaana abato balwawo okupasinga stool. Bw'olaba omwana wo ng'amaze ennaku 3 oba 4 nga talina na kimu kyafulumye. As long as bw'omukwata ku luutwe terumuluma ayonka bulungi takaaba, it's fine. Abaana abamu ayinza n'ogenda up to 7 days nga talina kyafuluma. Nga naye ali fine. Abaana abato twogera ku myaka emeka? Babies? Below babies. That is below 1? Below 1, 6, 7. But more so in babies, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. So olanga omwana wo tafulumye for ogambye below 1, 6, 7, ogamba 6 months, 7 months? 6 months, 7 months. So olaba omwana wo naddala mbuno obwakazaala okazadde emyezi 2, 3 kateekinze 4 days, 5 days toyina kwennyamira kaba kajja kufuluma. Actually omukyalo omuyankubira essimu ng'ali worried ng'omwana amaze ennaku 7. Nemugamba bikama ajja kufuluma. Nemubuuza buli kimu nagali fine azannya aseka naye tafuluma. Neziwera 9 nanga doctor Mike son nemugamba kale katulineko you go to the hospital naye nga mwana ali fine. Then on the 10th day nanga doctor mwana yafulumye njaga nakola pate. Wanji. Just like that nafuluma by what home remedies nga chiwara kyangoro chiwara kyankinene wakachito. Ikyali tekifuluma nga kitandise okufuuwa nga buwunya bubi ne kiwenyanya ne kifuluma bulungi. So even those things can do. Naye omwana omuto no worries. Naye wabanga tafuluma nga olubuto lumulumu banga asesema totulaga nti dokita atugaba abaana bano abato basobola okugumikiriza olumu ekyenda kisobola okwesiba obeera osaana okgenda mu ddwaliro bamukebere balabe oba obutafuluma buvudde ku ki. Okay, ali ku simu. Hello. Hello. Yes, hello. Sorry, don't call me. Nicholus Nanyeenya. To eri omuntu alina ulcers nabanga passing mucus line and blood. Ate blood stool. Very mucus like I think getting blood. It's not often, it's not always, but sometimes chocolate like twice a month. Like it develops like abanga indo kwanga ya wakola and then that thing happens. To be taken, I mean, we are wondering, can you get us from the doctor? Okay. I'm great. Okay. You're fine. Omuntu alina ulcers batandika okupasinga stool ng'alimu omusaayi olumu ulcers ziba zibleedinga waliwo kye twagala kye bayita melena stools bya brown ng'omusaayi okaze black ebyo w'obiraba ng'olina ulcers omanya nti ulcers zitandise okubleedinga obeera osaana okufuna obujjanjabi. Mu bantu abasinga ulcers tezibleedinga naye mu bantu abamu ebiwundu bifuuka binene munda mu byenda ne bitandika okuvaamu omusaayi. Of course abalina ulcers abasinga bapasinga stool ng'aliko some mucus lining, that's fine. Naye blood yeetaaga okugenda mu ddwaliro ate si ddwaliro lyonna buli eddwaliro eddungi bamukebere bamwasesinge ayinza n'okwetaaga okukola test eri gye bayita endoscopy. Okulaba munda oba muli okulaba munda ebiwundu then n'okuteekingako obunyama. Sometimes ulcers zifuuka cancer bwe ziba nga ziri untreated over a long period of time nga wayisibwa ekiseera kiwanvu. Okay, Dr. Akadde katuweddeko. What must we know ku fingertips about Embiro diarrhea? Ekisooka twebeereremu tube babuvunaanyizibwa tunaabe engalo si kunaaba mu ngalo ng'ogenze bugenzi mu ttooyi. Olunaku I wash my day about 7 times. Mbeera naawo computer nengenda nenaaba engalo because you greet people you don't know waje bakutte. So tumekinga okunaaba mu ngalo simane n'obukyafu buli ku ssente busokweta diarrhea. Ate ssente kati olaba oli ayinza okubeera mu ttooyi alina wallet n'egwa eri mu ttooyi n'emansuka ng'erimu obwetaano asobola okubulekayo ajja mu bujja ku ssente ze
n'aleeta n'awa kondakita n'akuddiza balance n'ogenda okuyinza ne ssente n'obulya chapati ku mulimu at the end of the day diarrhea. oba gwe obeera owonya omwana wo oba azikutte ali mu kuzirya diarrhea. Then there's what we call food poisoning. Kati food poisoning kyo kulya mmere ng'erimu ebintu ne bikyankalanya olubuto. Either ne kikuwa diarrhea oba kiyinza okuwa skin rash oba fever. Tekaba kawuka. Tekaba kawuka. Olumu bubeera buwuka. Olumu emmere beera contaminated wiyinza okuba obuwuka. Oba some other substances. Okay. N'ekirala bye twogeddeko byonna diarrhea tamala gagenda mu baana weetaaga okuba patient tomuwa byakunywa oba byakulya biri mu bintu biwoomerera. Above all tomuwa soda soda muwe yogurt then n'okumuyonsa then omwana ajja kuba bulungi. Okay. And of course the other last thing we have to work hard. Omwaka gugenda. Today is tugenda ku mwenda kati okumala ko February. Today is 19th of Feb. Zino emyezo egisooka around 7 days. Gye gisinga okuba emizibu. But it's when you flame up the year. Obanga olina plan, tolina adde n'ekikumi nayo oyagala kuzimba, gulayo bulooka 10 ozise ku site. Tolina adde n'ekikumi kuba abo otazigula omwaka gwonna agenda kufooga yaali. Bw'obanga olina ky'oyagala okukola, oyagala kuddayo okusoma. Aliwo gwe mmanyi mu kyalo yagira omusenyu gwe n'amayinja ne bulooka ne zaagenda omusenyu gwasendebwa. Yabiteekayo ku site. So tosuulayo busuuzi just for the sake kuba njagala kuzimba. Following up. So do something for yourself. Do something in your life. Ate bannange tube balungi. We are still living. Uganda tegenda kuggwaawo nkya. Abantu tuzeemu agatima agabi agatima emitima egitali mirungi, but let's try to be good. Let's believe in God above all. Obulamu bujja kuba bulungi. Okay, number Dr. Nanyeenya, he wants those words so much, which is very good. We have to live in hope and harmony. Sure. Yeah. Ediku 774 73 48 03 musanvu nya nsanvu musatu ana mumunana 03. Ayagala okubuuza ekibuuzo ekirala ky'otabuuzizza kati, please get in touch with him. 774 73 48 03 ye namba ya Dr. Nicholus Nanyeenya. Mubeere bulungi, mubadde balabi balungi, tubaagala nnyo. We will see you again tomorrow same time. Akuume.